bya mumanyi oyo gwe bayita Pastor Joseph Serwadda Tunyo Mix Extraordinary oyo bayita Serwadda Pro Max umutegedde oyo Serwadda Pastor Joseph Serwadda Pro Max Extra oyo Pastor Serwadda Segwadda n'otunyo twotu oyo Pastor Serwadda Kabano Super Kati Pastor Serwadda tuze tumwogerako ebiseera bisinga obingi. Nabagamba Pastor Serwadda musajja Munyarwanda taliko kubuuza. Muntu aveyo saidize Nabutongwa Kalungu eyo. Gye kitabe gye basenga saidize Nabutongwa eyo Kalungu eyo. Gye ba family gye yatuukira bakitayo gye yatuukira Serwadda najja n'asaasana n'ayingira mu Buganda. Museveni bantu byateko kusekateka mu security yo kubega nakatera kyakikola. Kati Pastor wabula balina message ba driving etya mu system ya message ba driving bagezaako nnyo kuba obuwangwa n'ennono bwa Buganda bagezaako kuba obuwangwa n'ennono bwa Buganda naddala mu nteekateeka y'abaana enkuza y'amaka n'okubeezaawo ebika bya Buganda mu ngeri enneesimbu omwami ono system gyali mu kuba yenga ye temwawuliddeko Pastor yagambye nti Owengabi osobola okuwasa Owengabi yono n'ekyasookera wa Bujingo era bonna oli Bujingo yono kyasookera Bujingo ntukimukubisa kati Serwadda yakizeemu nti Owengabi osobola okuwasa Owengabi tekina ekiwandiikibwa mu Bayibuli wabula yali yatandika dda system eno y'okkuba enkuza n'enteekateeka y'abaana mu Buganda n'ebikano obuwangwa n'ennono engeri gye bitandikamu okutambula ng'agikuwa abantu nga tebamanyi kati kankuddizeyo lyokootegeere wano lyokootegeere yatandika bw'ati lwaki mutugamba okukola emikolo esatu mu mbaga emu omuwala mulabye anjagala nange mwagala ate ne tukyala wani wasenga senga ata yeki mu bino ebintu kyeki kubanga consent okukkiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba mwami na mukyala kati ate senga naye afuuse ensonga mu Buganda kati yafuuka nsonga oyo naggwa mugati ate kakati kwanjula tukwata mpola Pastor Segwadda amanya goyina gejjeeko weetuma amanya ga kita amatuufu Omunyarwanda tutegeere wano buli nsi eyina obulombolombo n'ennono mwe mugenda mwogera mu nkubo nti obusajja Obuganda bugezi nnyo butusinga buli kimu era bwateekateeka enkola yaabwo ey'obuwangwa n'ennono ekitwawukanye entegeera n'endowooza kubanga twawula tetuwasaŋŋana betuzaalamu tetuwasaŋŋana oba tetwewasaamu kyekitufuula ab'enjawulo ompulya bulungi Serwadda tetugatta musaayi kati mukulu Pastor Serwadda mu Buganda obwaffe mbulombolombo n'ennono omuko oba boyfriend w'omukyala tasobola kusanga sezaala mu bunyumira mboozi za mukwano na muwala we n'omu atasobola kusanga sezaala taata wa bbaawe n'amunyumira abasinkana boogera emboozi za famire no era n'omulenzi tasobola kusinkana nazaala we anyumya emboozi za laavu lwaki tulina obuko senga y'entabiro era senga y'amalayika senga yakamala nsonga ensonga ezikwatagana ku baana bano okufumbirigana zitandikira wa senga era senga ye katumwa do you copy that gwe Munyarwanda gwe osiba kaccano olinga embuzi esaba laavu n'omutwe gw'otambuza simanyi oba gugwo mwesiba mu buwangwa obutali bwammwe muwamwe tukimanyi muwasaŋŋana yensonga lwaki mulowooza mwosa yensonga lwaki mulina obutemu kuba temwawula musaayi bw'ogatta omusaayi omutemu n'omutemu muzaala batemu piwa ffe enjawulo gye tulina twawula emisaayi Serwadda nkiddamu mulekeraawo okwewasaŋŋana mujja kutegeera naye mujja kubonaabona emyaka gyammwe ne mu Uganda giweddeko kubanga temulowooza ffe mu Buganda tetwewasaamu abo musaayi ogumu ab'ekika ekimu
mwezalamu kubanga omutemu bwazala mutemu mugenda kuzala mutemu ddala yensonga laki bwe mulooza mutemu senga yentabiro ekwasaganya abaana obwana obuno bulinza bagenda okufumbira era ye Katumwa nkubuulya bulungi nnyo nze singa akwana omuwala ne tugenda kuseri okugenda okukyala oba tugenda kuseri olw'okuwasoma okuwanjulwa senga yasookera mu nsonga zino mwene mubulira bizibu yamwe bya senga ne mubulira mune senga nafunye omusajja yalo nti yono senga n'ategeera ensonga ezo ne mugamba nti kati munange senga ono omusajja wange ne munyumya embuzi zammwe ezirya era senga azanira nabagamba kati mbadde muteesa ki omwana n'ayanja ensonga n'omusajja n'akkiriziganya ensonga senga ne bamutikka ebbaluwa n'agitwala ewa mwannyina omutegeeza ti munnange twandibanga tufunye omuko ebbaluwa eno baginsaba ebbaluwa eno ngireese gikutegeeza nti baagala kuzaalibwa mu maka gano then taata n'alyoka akkiriza nakkiriza bantu okujja okukola ki okujja okulaga omuko n'okumwanjula kati gwe Sserwadda bw'agamba nti okukyalibwa senga tekugasa mukulu eno si Kigali eno Buganda laavu yonna gyetandikira official okugintroducinga mu family etandikira bwasenga do you copy that okutandika amaka g'Abaganda gonna okugatandika mu bintu by'omukwano birina okweganza bitandikira wasenga ye Katumwa kati oyinza okuba nga oyita Muganda kubanga gwe Sserwadda nga toma ekitegeeza entandikwa y'obufumbo mu Baganda yonna enteekateeka atandikira wasenga senga yamala ensonga ye Katumwa okitegedde ne wuli omusajja omukulu ono byayogera wulira lwaki mutugamba okukola emikolo esatu mu mbaga emu omuwala mulabye anjagala nange mwagala ate ne tukyala waani wasenga senga ata yeki mu bino ebintu kye anti senga olw'okuba nti nawe osobola omuwa ebijjika mutabani we yensonga lwaki totegeera temutegeera yensonga lwaki nawe osobola okuzaala muwala wo kubanga temutegeera kyaki kuzimbisa ebisenge bisukka mu bisatu mu nju yo Sserwadda abawala bozala basula ne bannyinaabwe mu nju mu kisenge kyekimu muli mu kkubo Buganda indirect nkubuuza Sserwadda wandibadde ozimba ekisenge kimu bwekiti n'oteeka wali ekitanda kyo ne mukazi wo omwana obulenzi n'omuzimbira n'omutera ekitanda ne mwana mwana omutera ekitanda mune mwekalakata nga bawulira kiki ekikwawuza ebisenge mu nnyumba yo kiki ekibawuza ebisenge mu nnyumba zammwe lwaki ku nnyumba kubeerako ekisenge ky'abawala n'ekyabalenzi awo tuvuddewo mbabulidde entandikwa gye yatandikira kati gyatuuse na wano wulira ngoba wanakuba ennanga aliwo ono yimirira gwani siwulidde n'ekyenjagala osooka owulire ng'atandika okubuuza waliwo wanaakuba ennanga bw'oba omanyi bano abasajja mubadde mwina kye mutamanyi kansooka nkibategeeza olwali abamu muyinza okunyiiga kansooka nkibategeeze nze nabagamba batamanyi nze ndi artist siri muyimbi nendi artist nasookera mu drama nenkola ebyange biri byokujja okulwa n'eggwanga mbize embuzi mu drama bakola rehearsal oba okwetendekamu nga temunnajja kulaga abantu bakola performance ku stage kati ndi wano bagamba byonna bye mulaba mu kkanisa z'abalokole byonna biri rehearsed oba byonna bisooka kwegezebwamu ebigenda okubuulirwa katemba agenda okubeeramu ebigenda okuzanyibwa byonna bibeera rehearsed bulungi nnyo ne bajja babe perfect nga ku lunaku olw'okusaba ompulya bulungi nnyo tosobola kuŋŋamba nti wazze kubuulira giri nga teri rehearsed n'ojjukira n'akuba ennanga oba asuna endongo nti yeddiranga bino omuliro ti nga kuwenga bye mulalimu audience akitegedde kiwandiika awo misa z'abalokole zisooka kubeera rehearsed okurihasinga kibagenda okubuulira nibagenda okuzanya kazi b'ennyimba basooka zirihasinga ez'abalokole njagala omusajja tosobola kuva mu bbanga n'otandika okwogera story nga teziri coordinating nga temwazirihasinze
Gono jukira nti Asune Ndongo Wangabi n'obuuze nali mu audience bane Wangabi omanyina abaana baalina era mbazadde mbana bonna Bangabi gotosobola kozesa bwongo baina cheba driving kanchi kunyunyiro kitegere bulungi wano ngo wala kube nangali ono yimirira gwani siulide garubega eyo no yirubega omuchala yani yenna matufu bakubya yakagaruka muwali gwani gwerubega omuchala yani yenna matufu mwina abana bameka tuina abana bana bakubya yakagaruka wali bakubya yakagaruka